banaye musoke munsasira abamanja ngenda kubasasula naye kati saawa zino sirina ne saawa zino sinna bakulya nsaba buyambi oba okumpola oba okunyamba nsasule bana abamanja osobola okumpola nensasula bana abamanja naawe era nja kwewola nkusasule kano kachikano nsiriba kano kale kakawuka katyanga kafaana ng'ensiriba tokansuulako kawuka just kale kakakala bukazi kabaddemu afiiridde mu lisiiti kale kagudde mu lisiiti kubanga wayiza okuloga muganda wange n'abakuwola tebasobola kukuwolera awo osooka kubalogamu okuwola bamanje eyo ku maduuka esawundi eyo egyo wasooseza yennyini etwe one drop yayo duuka bamanja abasaluuni Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC lenga kontenti wo wano naffe MRLive tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MRLive where charity begins. Ku MRLive kwe tuli amanya bambita Rima Sam oba Metanik Rabongo live kwe tuli Gumite wandeetedde obuzibu soko obuze ku bantu bananga abatulaba amanya manyina nagogera gennyino nsanze kuba kati tebakyaswana kumpola yadde amanya n'eddoboozi bampita Lukiroyi head boy 6K zigula nze CEO wa 6K 6K Royal Ads 6K wonda bira wano n'amaanyi agogera nsonda ki masonde lwa nsonga y'amabanja amanya geego obuzibu bwe buva wagenda n'ompa interview nenjogera amazima kati ate abantu amazima genayogera batandise gakola mu challenge bantu bali ku nnaku yange bagitambuza nze bannaye sikyasobola yadde n'okutambula kubanga abantu batambuza amabanja nze nali simanyi nti obutambi butambula bwe butyo kubanga mbadde sirina kuki ku muti mbadde sirina ku mukutu ng'essimu sirina nga sinaba kugendeeyo kansoke neebaze MRLive ntandikidde ku ggwe gonfudde gumite mpazi tegeeza ati ndi mugumu saa zino kati ndi mugumu sikyali munafu sikyali nafute kati ndi mugumu manyi gye tulaga lwansonga waŋŋamba buli wenkwagalira kati era okoze eki okomyewo nondetera akazindaalo twogereko eri abantu kansoke neebaze abo bonna abanyambako nga tumaze okuteekayo buli obutambi bwe twateekayo Sandrigo Gavana Fefe Busi Azizi Kirasiki abo bayimbi bavayo ne basonda essente ssebo ne banjiwamu n'essanga erisanga lino erabe byaddala basonda akasente awo ne banjiwamu erisanga kati nange mbeerako nenkeberako obutambi butwateekayo butambula butya kindeetedde obuzibu nakyo bamanja kukwikironi kukwasa weewole beerako ne anti njagala nfune data nkebereko iyo nagifuna neyanziza naye nayo enfuukidde ekirala nesobola tekuli data sobola nakwekeberako kulaba kati mba mpite abantu nga baŋŋamba waayo oli mu kutambula oli mu kutrendinga abantu mbunno bakulabye abamu bajja mu kabokisi kange bamanyi oba nagudde eddalu amabanja gansudde eddalu ng'ovudde ku ekyo abamanja bennyini balabye obutambi buno eyo ku Salama gye nava ku restaurant naleka bamanja landiroodi yangoba bugobi waliwo ab'obutale natuuka ekiseera nga sikyasobola kapito nembeewolako emmere ebiki byano balabye obutambi banaye ne bannoonya bankubire waliwo omukyala wakatala bamanja emitwalo 7 abawamaduuka kisegera emmere ezo sente zingamba ez'okwewula si kulya buli wabula nga nyiga obulamu ndabe nga nkola ki ngattagatta bizinesi kwe kuddukayo eyo abo balabye obutambira bannoonya nabadde ndi wano waliwo omugwe nkolagana naye anteekako engoye nno zino zolaba yazimpa Christmas nga tuyingira guno omwaka yandeetera engoye empale 4 n'essaati 6 n'ekijaketi awo n'enkofiira n'engatto lwakuba zire engatto zange nazitereka sizijajamya nfunayo kashozi ezinyamba ze nsobola okujjayo n'ekijaketi biki awo n'envimbamu munaye nga tansazeeko amanja wano ku studio wano ku studio wadduse adduse
sadduse naye nakubaganyaawo enjala yabadde nnuma nina okuyiya ebyokumugamba okumunyonyola kubanga engoye ze yampa ekituufu amanja sente ze nnyingi yandeetera engoye mu Christmas nga mmanyi njafunayo okubuvulwawo musasule yandeetera empale za mitwalo 5 gye mitwalo emeka 2 nandeetera essaati za mitwalo 3 esaati 6 mitwalo 18 oteekera Christmas neteeka Christmas manyi njafunayo obuvulwawo biki nafunayo era bwe nafunayo ne banfuwafuwayo kwe kulaba nti namusasulayo kubanga kwolwo lwabireeta nalinawo emitwalo 8 enzimuwa nandekera ebintu ebigugattagatta biyinza okuba bingena emitwalo 5 bwe nvayo mu Christmas ne muwayo kaabwe emitwalo oba namuwayo ena sijjukira bulungi kati awo ne tujjanga mu January awo namanja ne muwayo 2 ne muwayo omutwalo n'atuuka naneesonyiwa yabadde ali awo ng'alaba vidiyo n'agamba ono mubanja banaye musoke munsasira abamanja ngenda kubasasula naye kati saawa zino sirina ne saawa zino sinna bakulya noonya bampola sikyasobola kutambula nti amakubo nali nagaggala kati ate baabirabye buli wentuuka gwe sebo sikyasobola yadde okwewola era bw'oba oliyo osobola okumpola oba okunyamba nsaba buyambi oba okumpola oba okunyamba nsasule bana abamanja osobola okumpola nensasula bana abamanja naawe era nja kwewola nkusasule bagakusiba CEO Royo bagenda kunsiba naye tebajja kunsiba tebagenda kunsiba kuba ne bakuwole noonya omuntu ng'asobola okumpola nsasule kuba n'abamanja then bwe bitereeramu kaawe nga nfunyemu kabuliiza naawe neewole nkusasule badda direct ntuka kyonoonya byowolerako bapya anti kati bali bandabye ku butambi tebakyasobola yadde nkugambye banoonya ne wano ku studio so yoko wengoye bangi nnyo ab'ebikomando ab'emmere kuba bagireeta wano ku studio bamanyi oluusi omanyi bakubira ne bagireeta kati bonna bamubadde nabekolya n'obali akawaani n'oyite n'amakubu gonna naye kati sikyasobola tutambula sikyasobola essimu nayo nagifunye neddata tekuli kwekirooni simanya kukwasa weewole bonna bammanja nange nebanja kugambye ne buddata waliwo bonaabiri bwe batera okugaba obwa Airtel tebasobola bumpa kubanga sitekako airtime olwengezako bwe bangamba soko tekeko airtime ow'N2,000 okumala ebbanga bwediti essimu emmanja olubuto olumanja buli wamu bammanja naye kyensoko kwebazaako webali butalya sente za simu nkugambye omulala se baazirya ne risiti njina eriko ennaku z'omwezi nga 4 kandabi naye ekituufu ennaku z'omwezi nga 4 walusimbi ennaku z'omwezi nga 4 ogw'omwenda 2025 gije emitwalo 3 baganda bange bali bembadde nebaza kuliko nno n'ab'okusomero kuliko ba OB ne ba OG Sentamu ne Abudu bajja nga basonza akasente mu kibiina kyabwe kyaba OB ne ba OG kisegedde zizo nga 4 ogw'omwenda 2025 sirimba era bonna basaba munsondere nsobole okulaba buno obuntu bwe nataddeyo kuba sisobola nabbula banalinga nsaba bannange kandabe nga bwe bangamba wayi tuli mu kulaba ekinga ngamba wayi soko kandabe nga sisobola nakulaba naye kati nsobola okulaba naye data tekuli data naye ajja kano kakikano nsiriba kano kale kakawuka kati anga kafaana ng'ensiriba tokansuulako kawuka just kale kakakala bukazi kabaddemu afiiridde mu lisiiti kale kagudde mu lisiiti kubanga wayiza okuloga muganda wange n'abakuwola tebasobola kukuwolera awo osoka kubalogamu okuwola sikuloga olina okunoonya byobagamba kati nebye mbagamba byaggwayo just kati ndi direct omuntu mugwako bugwi nze nkugambye neewola entuuka ekiseera nga bwe mpiteyo ku kkubo bano be neewolako bagamba oyo singa taweta wano ng'olida mmanja naye ng'agamba singa taweta wano kubanga olida akimanyi ngenda ndakwewola oyo taweta naye ng'olida mmanja okimanyi nti abakubanja ne batuuka ne bakudduka agamba oyo omusajja singa taweta wano bannange sina naye ng'olida mmanja eyandiza okubanja alina akudduka buddusi n'agamba oyo taweta wano bangi ogosimukisa
kumanya watukire okudduka olwo kiba kifuuse ekizibu kugambye okwewula gwafuuka omulimu n'okubanja guba mulimu bangi nnyo kati nze ndaga muntu yange sigirina bamanere be bagirina ezo sente newula emitwalo 2 mbangamba mbu zikula naye nze endaga muntu sigyendya nenjibalekera kati nenzira ku bana abawansi omuntu wa wansi kikomando muwogo juke nabo baba banja fenna batubanja era kinuma nnyo okubanga sinaba kusasula naye lwaki ndaba abantu engeri bakozeemu sound eno wali gikola mu oluyimba kubanga abantu engeri batrendingamu sound engeri trendingamu kuba oli muyimbi era simanyi lwaki ndi mukwogera naye badde nnyimba buyimbi naye kakati obuzibuva ne studio wano wenyini wensula kati oyimba sina amasanyalaze wangamba bakusasula amasanyalaze awo neyanziza nyamu ekyomukaaga gomite oli solidi nno oli solidi ansooka enywemu ne kuli baaki nawe badde naawe nkwa kuli baaki naye lwakubanga mwana bino byaffe byeno ekisibo kyanaku 40 nkusiibira abantu bonna abalaba MR live nsiibira abantu bonna abayimiriza olaba Omukyate Foundation amina era yensonga lwaki ndowooza ontuuseeko kubanga nze gwolaba nasigaza ki kusaba naye webale kuba lwaliro kati tokalidde nkalina bakubbye nkalina lwakuba kano ate kasuzeewo kano ketuyita bbale kati ate nsanze sinaba nakulya olya bbale kasu tekugambye tebakyasobola kumpola kakati kandabe mwana nga kadimba nawe tosobola kulya bintu ebyo alaali wafuuka adikiti kati si adikiti naye kakati babaganya okumpola ng'ate kano ko kasigaddewo ko bayinza okukangabira leka nawe tosobola kulya bintu sebo leka ngenda era gwe bw'ova wano ogenda ngenda kufuna wali eri wenfuna akakomando nyingire gumite leka toseka sikyayinagambye sikyasobola sina gye bagenda kumpola jesi kasuzewo olunaku lumu kasuzewo jasi lunaku lumu babantu obulango sinabakavako obulango tebannaba naye waliwo benagamba bano wetulina okukolera waliwo wakiraneti anti nkugambye olede twali tubawadde ki ofa netubagamba tufunye emitwalo 5 tusasule onjasi ku studio tubakolera akalango olede bo namaze n'okusootinga engeri gye tugenda okubamu nga bwakibi obwo obulango 5 bo olede buki singa wabeera gumite ekizike atugenda wayo nga tukakola tusoke tubukole anti kakati esimu esobola kuvoicinga ate sobola esimu esobola nze simu esobola nsobola bubakolera kuno by the way ngenda bukolera kuno tubasindikire demo bwe balabanga bakagadde then ndoza boli awo tuloke tugende mu studio omanyi abantu bakwesi bakubo ngenda bukolera kuno era wetuvira wano nenguyingira nsawa zi nenda kubanga TikTok nga ina kyatunda nikakole tubesibeko mwimbo nakakoze empayo nkoledde abantu nina abantu ngamba banja nina zi company nga balina obulango bwangolede naye nga bagamba lindako ntatukowa omanyi ndi musizi wa bifaananyi breaking a theme kusiga ebifaananyi nagabira ku buli muntu almost mu music industry muno ngoba kuba ebifaananyi nabagabira ebifaananyi nobagabira paka ekyatuka nkizimbulukuka brand yange bwekiri neva mu music neddako naawo gakuweebwa muno kubanga ne company nakagitandika tubakolere companies nakagitandika okubagomite tulina okusoka tukole ki kwabadde n'abaabwe tugenda bakolera obulango nga bwogambye kubanga kakati olwedde omukozi wendi tugende mu studio tukole oluyimba producer soka tugende tutulaba omuyaya tukole oluyimba lw'amabanja tukole tetwogere omanyi problem katukole oluyimba lw'amabanja kyekitufu kuba olaba abantu bakoze ziri ezo challenge ku bigambo tukole oluyimba lw'amabanja oluyimba amabanja lukiro yed boy anti katoloma nkomyewo sabula ndongo soka tulusabire ogwosa abo banza asaba kubanza ni mu kisiibo saba kuba kati oledde kati gwe uzene mu zibiriza Katonda waffe mukama gwe yatusinkanya gwe atukozeseza nga emiwaatwa n'emikutu okuyamba bannaffe gwe akozeseza microphone eno obutakuweebuula n'obutatuweebuula olunaku lwayo tuluteeka mu maaso go era tusaba mukama tata amafuta gano agatusseeko gabe entandikwa y'enkyukakyuka y'obulamu bwa Ricky Roy. Amafuta gano agatwogezezza bino gakwate ku bantu twagala ebigambo bino byotutaddemu ne biyita ku nnimi zaffe ne bifuluma obinyweze
tugenda kukola oluyimba lw'amabanja sirwakuba ntubyeyagaliramu sirwakuba ntukyeyagaliramu naye Mukama gwe yatuwa obwongo kozesa buli mbeera okubaako neddaala ate litutuukako tugenda kukozesa embeera abantu batulaze nti ekigambo ky'amabanja kyabakutte ate nga bonna embeera mwe bali katwaga tukozesa embeera eyo tugata tugikolemu oluyimba tuze obulamu bwa munnaffe Rickroy waggulu alina kuba ku top alina kuba mutwe simukira blessing olunaku luno blessing microphone eno blessing bonna abagenda okukola challenge mu luyimba luno blessing abantu bonna abagenda okutwagala oluyimba luno n'abantu abagenda oddusharinga nze nkimanyi mu Katonda wa bakatonda eyawa Musa amagezi n'omuwano omuggo naffe totukyawangako otwagala osolo tuwa amagezi n'obuganzi eri ensi yaffe twagala kukyusa nsi yaffe sikujiza mabega era nyongera n'okukusaba mugana ngono tukuze olulimi lwe ave kubitamiiza okugaya amayirungi ng'embuzi si kibi ne tekimusaana kuba alina kuba kyakulabirako si kyakusekerera sigamba nti amayirungi mabi naye ate abaana abato abatanneetuuka 18 and biro banayogeranga atya nabo ng'ate agatadde mu ttama twagala afuuke mukisa eri abato n'abakulu nga tewali mbeera yonna gyateeka ku lulimi lwe yesitta z'abato n'abakulu kulatunda n'ensi yange ensabye nga tugenda mu studio nampita mu linnya ly'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu amiina tugende mu studio. Mwana wa Katonda tutuuse mu studio tugenda kulukola lero kino okuggwa ndaze amaanyi esanyalaze olwedde bamaze oditeekako kakati wano ate kati wembuyiwa kiroze kitanda kyo wano wempowa sebeera wano bwe mmala wano eno nga mmaze okubikola byonna mmaze oba oluusi okuyiya byenjiya ne bino byentunde ebinago olwoze nga mbanji njiwummuza wano banabaya bakola ekiro obakola otya olina okubalinda era obeera awo wali wabweru newebuzabuza mpaka webaba bakoze mpaka ku makira tewebaka ku makya ate oba tojja kwebaka kuba kati abantu bazze okukola ate gwe webase oba tojja kwebaka Blanketi kati eriwa blanketi tewali ate kati blanketi maje ekoti yange eri jenne ebikka wano andi baddo girese eno gaba tebajibba ujitadde wayo jesse wali eri sette wali mu ddiiro ganna byokukyala buli wamu neewola buli wamu neewola bulumi buli wamu neewola dupende ekayo buli wamu neewola bensabe ekulaga nti oli muyimbi wa kabi buli wamu neewola bazitomye kusemuwa bananga tufudde
tujja kapala nkali sweet oba ketaaga na muwala bamanje eyo ku maduuka esawundi eyo egyo wasooseza yennyini etwe one drop yayo duuka bamanja abasaluuni bamanje eyo ku maduuka bamanja abasaluuni bamanja nange mwenyini nebanja Vicky Roy in a brand new session. Eddie Boy, Plastic Amabanja, Usamabanja, bamanja nange mwenyini nebanja Amabanja, Usamabanja, bamanja nange mwenyini nebanja Osasule omale wewole Amabanja gannemye okukyala buli wamu newola Amabanja gannemye okuzaala anti sirina mukyala ntya n'okuswala Amabanja ganzija ebukunja nenzija okuwenja zenako amabanja banka zimmanja renti bammanja fizi zimmanja ebitabo bimmanja maduka gammanja saluni zimmanja tuli wamu bammanja hoteri bammanja basawo bammanja polisi zimmanja nange nebanja wewole osasule omale wewole amabanja usamabanja bamanja nange mwenyini nebanja amabanja usamabanja bamanja nange mwenyini nebanja wewole osasule omale wewole teka kweyatero emutani bamanja bannanga tufudde kwikironi bazitomye kusebu bamanja olubuto lumanja omugongo gummanja gavumenti bagibanja uganda bagibanja manalenda batubanja wewole osasule omale wewole amabanja usamabanja bamanja nange mwenyini nebanja amabanja usamabanja